babbi agamba yagambye waliza abasajja aga 5 bayingire nnyo mu nyumba nga bawanvu ebigere bye bimu size yemu height yemu ekyo kiba kirooto dreams zibeereyo ekirooto kyolabye ekinuga kyekimu tekisoboka toli abantu nga be bamu size ezimu engato zezimu tekiriiyo awoka ne mukwata ensobi n'agamba nti waliwo yadde amuzira bw'ali n'akuba omu amabeete gwe babbi osanga omusajja amabeete munaasambuka n'agwanga eri oide story kulaga nti ekirooto kyekikola ebyo kirooto gamba nakuba akasajja ne kasamuka ne kagwa ng'ekirooto kyo kikulaga babbi yeyasamba story nagiwulidde bulungi inakulaga nti yagizeegize bwati nga waliwo bwajja okumusika bwati amapeesa gano nga bamaze mugira night so kwogera mpale nemukwata ensobi bamukutte omanyi yaddemu yabadde empale esuse nayo anti yagaye yadde mu night ya bawo kugira mpola ne bamukwata empale naga nti azena abadde nasoseemu bayika azena adde mu night ya bawa n'agamba naye kati bamansewe bati amapeesa ga guni ne bagayuza aga night n'agira bwati nga kiwanda n'alwana nakubateko oli yasamuse kuvanga wano mayiro 8 kubanga naye agamba eri teke gye namukubye tagenda kulamuka ne babbi agamba teke gye yakubye oli omusajja ayinza obutaddangulu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya David Sanchez aka Mr. Social Media Monster oli ku mukutu Ground Media Uganda nga tuzze kusosoosa matema byabadde mu weekend kusoosotola ndi ne mwana mulenzi bamuyita Sky Soldier agenda kuba yogeramu wali na wano ogamba otya ndi bulungi mukama wange oli bulungi oli bulungi taata so Sky Soldier ogamba otya buuza ku bannayuganda batulaba ku Ground Media batumiddeko mwenna muli bulungi mujebaleko bannayuganda nabo saagala beeyalira nnyo abantu abo si bangu ate bazibu abantu abo omusajja wange abeeko okukola Ojalia City yabawa toyi yabwerere Uganda yonna abasajja tebamuwadde akalulu awo wonna awo awali Jalia City wonna yagaye toyi ze temuziddamu zigenda Uganda obalaba Bannayuganda balabe ekibagenda Bannayuganda basobola okwagala wano naye gwe funa ekintu kyonna nga kyetaagisa obbayita bajagala nedda naye kisaanya byafuzeeko byebyo tadde musajja bibiri naye muganda wange bandi mulese ku byabakoledde waliwo byawa bugaali tebamuwadde yadde ng'alina ne bwekakasa waliwo bangambye yatwalayo amasannyalaze kati kyenneebuuza amasannyalaze agenda gabajjako ekibakola kwezi yagula enkumbi za $1,000,000 nazitwalira abantu bekasandayo obukulu tewali wankumbi yamulonda gwe yawankumbi oba yali nga yabewa ebisira abantu abalonzi abakoowa kati kwezi yadde aseka ngala ababaka bakaaba pressure zibakubye oweri noya yafa bangambe ne Jofrey ambulance agenda ono jijjayo atobo baagaza kati etandika okukola taxi kasensero kakuuto tebamanyi kye baagala abalonzi nzikirizaana muntu yenna abajjako ebyabwe bantu awulaba abantu abo President Museveni bwajja benyini bebakuba ebigoma nga bamulinze kukuba Kyagulanyi bwajja era ne bakuba ebigoma byebimu nandala mafaabi ne bakuba ebigoma byegamu bo banampa wengwa bamulya byengedde bannayuganda bamulya byengedde naye nga bebo bannayuganda baffe ndagala okutwala omukisa guno okwebaza ku bawagizi ba maniyo Edwin Ground Media bannaye kati kyoliko Dr. Kwefulu Kutaawo oli wa maniyo naye nga timu yange kuva dda nathani kugiwagira 2-10 na gumu lwe twakuba Arsenal goolo 8 ku 2 ogongujjukira ndiko kuwagira maniyo ngato gitandise okyali ate nze mbadde siraba nnyo mipiira abawagizi ba maniyo kasuku ebiseera nali Sudan Kiyasuku Kaikuku Mgaga Kuku wazabanga Shalom 256 abo nabawagizi ba maniyo Baddest Frank Antambi Baddest VJ Junior VJ Junior the incredible musajja wange oyo nnyo ana idea omanyi ogwo mpira gwaze kati mugagga wange twakubye big size baby call anze kasitaba ampadde ku senta wa maniyo era kati mobile money sure kati no mutima gwangambye sura ya kantu mula ne gungamba muzuku tushikola
waddemu ekinyampisi ati manyi kati ffe tetuti omanyire Liverpool namuyekera ku weekend awo neteekako omubiri lwakuba aliwo awo eyabizanyiramu wiiki eyo ebadde tight ebaddemu okukaaba ebaddemu amaziga kubanga ebadde first week tuvudde mu kulonda of course ebadde first week esoose tuvudde mu kutoolana era nayo yabaddemu okutoolana yabaddemu okulonda ba Lord Mayors ne Lord Mayors bokka bameya tugenda bajjako waliwo ekitalekeka wano 40 years of liberation. In 40 years of liberation, the internet tenabeera liberated yet. Ajja kubeera. Naye ndabyeko CDF. Olaba kati kankubule. Ng'agamba saawa yonna leero. Ekintu kiriwo ekiti. Olaba kati internet eyo just okugijjako. Kati kiringa omukazi, omusajja bakuba omukazi. Omusajja taba mu nsobi. Aba agezaako okutereza bufumbo bwabwe. Kati wano okuggyako internet. President atereza bana Uganda ne Uganda egende mu maaso. Buli kintu kyonna kye bakola baba bayamba ffe tuleme kuba mu buzibu. Baba mayi bali ba preventing before cure. Kati bo kyonna kye bakola ebbanga lyonna kiba kiyamba kunyweza ffe tubeere bakakkamu. Omusajja ne bakuba omukazi omukazi ne bukwatira omusajja mu bwenzi byonna bageza kunyoza famire yammwe ereme kuyuuga ereme kusattulukuka ekyoka n'ekyobwenzi kyabakoze abanyweza famire yammwe kati ye President Museveni okujjako internet byonna anyweza ggwanga jukira ffe tuli baana bajjajja osegeera byonna kubikola abakola bwati naye nga tumwebaza abaana aba TikTok abamawulire omwaka guno sanja kino abayambye buli mwana kati yevuga mwaguze obutaka simanyi naye nze buli ndaba byuma ndaba gaali mpya bangaye nampi jayingizaawo Subaru yesebo abaana buli mwana kati era kino ekisanja bambi abaana aba TikTok abamu abafunye omukisa bakifunyeemu abamu kuba abafunye omukisa tewali watevuga abaguze amataka bagaguze n'abagezigezi bazimbye n'abalala bafunyeemu ku nsolo empya ekyo tekirekeka byonna babikoze. Sky tutandikire wano ku lw'omukaaga actually ku lwokutaano ekiro Babi Kyagulanyi mukazi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Bobi Wine abamagye luli military security forces zalingawo nga zisecuwalinga Magere House naye ku luno kyabadde beyond ne bamenya paka munda mu nnyumba era omukazi bamusanzemu night Babi ne bamusikasika we bati okakkana ekitiibwa ky'omukyala ne kyeyanjala ku ngulu agamba kamera bazitutte kamera we ya installed amasimu gonna ne bagatwala omukazi story soko gikole bwoti kiri mu kuwakanya ola am narrating this story mu butuufu tukitemeteme kamu okukamu yagambye waza abasajja aga 5 bayingire mu nnyumba nga bawanvu ebigere bye bimu size yemu height yemu ekyo kiba kirooto dreams zibeerereyo ekirooto kyolabye ekinuga kyekimu tekisoboka toli abantu nga be bamu size ezimu engato zezimu tekiriiyo awoka ne mukwata ensobi n'agamba nti waliwo yaddamu zijja bwali n'akuba omu amabeete gwe Babi osanga omusajja amabeete munaasambuka n'agwanga eri oide story kulaga nti ekirooto kyekikola ebyo kirooto gamba nakuba akasajja ne kasamuka ne kagwa ng'ekirooto kyo kikulaga Babi yeyasambye story nagiwulidde bulungi inakulaga nti yagizeegize bwati nga waliwo bajja okumusika bwati amapeesa gano nga bamaze mugira night so kwogera mpale nemukwata ensobi bamukutte omanyi yabadde empale esose nayo anti yagaye yadde mu night ya mpola kugira mpola ne bamukwata empale naga nti ate nabadde nasoseemu bayika ate nadde mu night ya bawa n'agamba naye kati bamusewe bati amapeesa ga guni ne bagayuza aga night n'agira bwati nga kiwanda
n'alwana nakubateko oli asamuse kuvanga wano mailo 8 kubanga naye agamba eri teke gye namukubye tagenda kulamuka. Ne Babi agamba teke gye yakubye oli omusajja ayinza obutaddangulu bulamu bwe bwonna kubanga Babi agamba wagumba eri wagumba limu kati sitola awuuka ne mukwata ensobi oba olimbye manyi kati abawesitaani abaana abalungi abakyala abalungi tebamanyi kulimba nebya kamera tebabimanyi kati mama Solomon mazima bya kamera bigenda naye ng'ekiriwo sitola eyo sintuufu ate mu luzungu bw'ogiwuliriza yanjawulo ate era nange kyekyantabudde the English version differs from a Luganda version yanjawulo nnyo nebyayogera engeri gye bamusese ne bamukubakuba tolabawo kiwundu kitegeera oba baasise wano tekiriyo ate byandi byogedde ate tosobola kuŋŋamba nti tolina olaba alina ka video keyawadde Bobby apostinge mumwagala kimukompawundi yaffe nga ndaba omuntu ng'omu mu kamera yali mu masiki naye gamba nti agasajja gali mu masiki gasazeeko ewa Bobby naye nga ndabayo omu mu kamera wakalabe ka video ako mumwagala kimukompawundi yaffe basajja mmwe biki naye nagenza okulaba nga omugwa agamba anti obuzibu bwe mulina Sky mwabawagira abali mu gavumenti buli kimu mulabanga ekyobulimba omuntu wa opposition wajja n'akiwaako obujulizi ekisooka kati nkankubuuze kati Bobby police enoonya waki yakoze musango baagala mubuuza agenda kabanja mu ngeri ki ate kumubuuza ki ikaggwa akabala kyolya kati Sky tudde mu logic president you have won 98%. Owangudde ne magnitude ya space ya milioni 5 85 kozi yafunye obululu milioni 8 olinga alina 2 enjawulo ya milioni 6 saawa eno security eba ekyakola kyo bwakyagulanye teriyo kati kankubuulira security n'endala eriyo libweti kati kankubuulira ensi eno omanyi nga tuvudde mu byokusaaga Bobi Wine munene tena yayina abalabe ate abo abalabe basooka okwagala okutuusa obulabe ku Bobi Wine okwagala okiteeka mu President Museveni banaganda bwe kibatalaba teruka nkibagambe Bobi Wine munene si mutini ekitegeera kulevo kwali naye ate oli ayinza okwagala okumuteekako ekintu nga agire mu kifaananyi kya president kulaga nti ye President Museveni yakikoze President Museveni kyovula amuteekako security security tebeerako nti oba kiki n'ekirala Bobi Wine bamubanja ani amubanja abantu abasonda ssente agenda ajjeko Museveni kati batateekawo security bwe bajja ne bamulumba ozobanga be bamulumira kyokka security tamanyire obwongo yambu ayagala ku accessinga ku maka ga president wamubanja naye yali amu ku babanja teyawangudde mwaddanku nnyingi eri MP mwaddanku talina gundi yonna relationship etuuka nti oli anti eri MP tosobola tokizibwa kugenda wa muntu mulumbe mu office anti kati twala Sky by'oyogera nti naawe wataanya because kano akaseera ke tuba tulimu tuwadde mu kaseera ka bululu ng'omuntu asobola okola ekintu kyonna n'awaliza gavumenti omuntu asobola okola ekintu kyonna ekyobuyeekera mu kaseera kano kati kyokka security badde ebeerangayo buli lunaku era badde banga bamukyalira nga tetumanyi abantu ab'enjawulo kano gadde kaseera kano to keep law to keep order mukana kaseera nti abantu olutaveeri n'akozesa kano akaseera okuyisaawo ebibyo bamulya byengedde kakati munnange omala okusoma ku President Museveni yani okitegeera waliwo ebintu byolaba ne bwanga obadde tomuwagira kale n'osala omuliro lwaki omusajja akuuma emirembe Congo n'agikuuma Angola Somalia Sudan Central Republic alemererwe Nansana Kabowa Sky nina kyenjagala okubuuza akalulu nga bwe katambudde Ugandans violent peaceful oba Ugandans are peaceful but nga bw'omanyi
buli muntu kati golabika buli muntu alina stage y'obulamu mwatambulira oyinza obanga olina beweefanya nabo eyo nogamba nti bwenva wano ngenda ewaka neneebaka mbeera mu nyumba ennaku 3 kasambiramu n'ebyokulya oli nagamba mwana nze kasita nzuukuka siyagala kubeera mu nyumba kati waliwo abantu abali violent n'abantu abali naani buli nsi buli wamu waliwo abantu nga ye tosaamu vuma n'akuleka newaliwo govuma n'abireka nakiraba bulabi waliwo gutasobola kusongamu n'abirekawo nga mulina okwekuba oba mwetamwette kitegeera kati ne mu Uganda bwetyo bweri waliwo abantu abawagira nga nakiteera ddala ku mutima nti kyaddala era nakusanga nagaago towagira gundi nakukubirawo kitegeera ono oli agamba nze ebintu kino kyekinjawula nagundi just buli muntu abaako ne saidi ye okikkiriza nti bannayuganda mulimu abali violent n'abatali mulimu abali violent byaddala nga ye kuba ekiyambye kyonna President Museveni weta security buli nsi yonna zirimu abantu tovala Uganda President yaleeta security nyingi kati nti tokyawulira nti omuntu asazeeko baasi mu Lwera mbu n'agibba ebyo biri violent ebyedde byalingawo otya oli wamu kati oba ogenda tosobola kujimira bodi nga tewaliwo amagye oba musirikale abantu bawulabo nti agamba abansirikale baki babeera mu nsendera tobalaba ekibabeezaawo wano lwakuba bakuuma ekyo ng'ekibeera mu nsendera nga tebalabika mu nsendera oyinza okuba nga tebalabika naye nga amateeka nago gamangi kati nga bwolaba wano kati wano okyawulira nti ate gundi bamusana ne bamukuba tteke ne bamugyako essimu ye kati okyasobola ku Museveni tosobola biwulira kubanga ebyo yabijjawo tayagala akamanyiro wano nga bwe nkugambye alwanidde emirembe eri yonna kati ate wano ewuwe omuleme omanyi Sky maybe this government we yalabye international community putting attention on the missing of Robert Kyagulanyi n'okulumba amaka ge n'okutyoboola ekitiibwa kya mukyala we ne basalawo ku withdrawing security eyabadde emagere olaba international community ebyaddala bino byenkugamba si bya buwagizi si byaki njagala ogenda osome ku President Museveni yani international community tena kyekola wano tena kyegamba wano yes boogerako nabo balage nti bayogera omeka ti bino byo byabagamba nti world is watching bati musirisa abazungu mwe musirisa bo basokola ka statement balage nti bayogera bali be basinga enkwe abazungu be beesiga be basinga enkwe mu nsi yonna ate omuzungu tabeera mu kintu kyataafunemu tasobola kukibeeramu kyataafunemu ebyo n'okwogera boogera just kulaga tibanange tebalina kyebasobola kukola neki nekimu neggolowooza mukazi w'omukulu tebamukuddemu yakyogedde naye kisoboka ayinza okuba koze gwe tewalaba egundi ya Luzzi abasajja ana oliwe kamu nyumba awo ate amapeesa bagagize olaba kankubuulire eyo story tona bosobola gikakasa kweno generation Z nga tewali kamera titwandiwakanyiza andi oteri mukyala asobola gaa nti ekya Julayina bakitutte kamera kati zikasuka ku masimu ebekasuka ku simu ya bbaawe neyiye tosobola kungamba nti webasaliddeko ngono yadde talaba ku simu kati ng'asookola screen recording kamera kyogamba balina kamera ziye ez'abantu b'omukyalo bali abantu b'amaanyi balina kamera ziye ezimalayo tosobola kunnimba baagala kukyejjamu naye ngaekintu kyangu mwana Uganda si mwe mubazaala si be babazaala mukeere ku makya mubeeyambule mugaye tetwagala banunula muve ku mbwa z'Abannayuganda nammwe kati baawo tebabanyiza nakalulu balinze mmwe nammwe mukyekwesema okugattagatta buwaya baganye mubaveeko mwana kati tasaana kunyumirwa ssente ze musajja mugagga kyali wange oyo ne tasaana kunyumirwa Bannayuganda kati bamubanja bonga bo ngobudde ku bya President Museveni ebyo biwero kati bali be babanja ennyingi Bannayuganda balina abaana baabwe abalugulamu obulamu ndabyeko wano gundi ya CDF ng'agamba nti bo tebasobola kukuba mukyala
My soldiers did not beat up Bobby. Kabobi's wife. First of all, we do not beat up women. They are not worth our time. We are looking for a cowardly husband, not her. Ye yo CDF, General Muhoozi Kainerugaba. Ebyaddala Bobby tewali yamukubyeko. Naye ddala n'onyengeri gy'akyeyambula naye. Naye ng'ekintu kiri bwe kiti. Bannayuganda bennyini nnyini. Bo bakeere ku makya. Balinye ennyonyi basinzire mu Amerika wali bagambe nti bannange tugenda n'olwa muntu n'omu. Tuleke. Ate Solomon bye yayingiddemu. Ogenziza. Solomon ne taata we kyekimu. Solomon, isn't he being manipulated? Okubuzaabuza. Ekintu kye yakoze kiri kati bakataata we. Era nalabye abantu nga bagamba ninge mukati temanyi taata we kyakola. Bwe tomuwagira abaza tomuwagira bayagala ofe. Abagala obeere stupid. Yatuvumye maama wange Ssebo Solomon. N'avuma ne maama we. Baganda bonna yabavumye. Anti yabadde mu kutya nga maama we kimukolebwako eri. Bamaama b'abantu bameka bali mu malwaliro be yagambyeko nti ze banange Solomon ku bamaama b'abantu b'ennyambi lwaki maama wange mumulese. Ffe tulina bamaama. Bamaama b'abantu bameka. Omanyi bw'ogenda okola ekintu nti bannange munvudde ab'amawulire mwenna ku bamawulire bembeereddewo ng'obadde obeeredde ab'amawulire bonna. Oga nti bayimbi mwe munvuddemu nga bayimbi olina toyina. Solomon bamaama b'Abannayuganda bameka abandi bataata baabwe beryakedde ku makya naga bannange taata wa gundi mulwadde ali Mulago kanteekeyo ekyebiri gundi wa gundi nagamba bannange namwe temwambeereddewo. Maama wa Franka ssente zaakaaba. Yagambye yavumye maama wange. N'avuma taata bataata bange abato n'avuma b'enganda zange. Anti olw'obusungu Sky bagambye nti maama mu kyalo bamulumbye. Nga wagenda ku kaadi ye napakisingawo ka tiketi najja wano n'akeera ku makya mu wino. Nagambye kimala temujja tulugunya maama nga ndaba. Ka tiketi kakuva ali mu Amerika ssaawa 18 ali wano. Najja n'akeera n'alumbira West Square. Nagambye kimala tumulaba nga Donnie nti aze kuwolera. Naye ate abeera eri mu kisambi ekyeru. N'atayipinga wano. Ng'olwo kava kusamula. Anti kati olukira oba omukoowu kati ng'olowooza jjukira bw'oba okyali wano nga bebi w'omukyala agamba mami tugenda bbira bijjako gwe byabwe balwanirira ggwanga. Kati bwe kamala ogamba maama wange mwana oba ali mbeera ki notayipinga you stupid Ugandan idiots. You who are you boy? Walabye ekiggwe Kayanga gwe. Olowooza obulamu bukoma wano nzoba ng'oli mugagga kati naye nga muganda wange tovuma bantu. Kana akato kavuma abantu kwe ka Solomon. Onvume gwe Ssebo kanvumye. Omanyi bye nabaddeko. Twabadde ntunga mu President Museveni nga ali mu kugulawo Coffee Beach. Yakana kanvumye Ssebo ako. Naye yamaze ne yeetonda. Ate kati weetonda ki ng'omaze okunvuma? Nze nali muvumyeko. Twaligambe nti oba wano naye ate sisuubira nti emyaka gye givaako awo. Yagitandika tewabira baddako. Vidiyo tewabula badda. Tandikawo dda. So awo wennyini omukyala we yamaze okukola ka vidiyo omwami n'alabika n'avaayo n'akola akatambi. Bobi Wine yakoze akatambi naye yasoose tulambuza kutulaga nti mugamba nti nafuluma eggwanga naye ndi mu bitundu by'e Uganda wano. Bobi Wine togamba alina babbi yekka mu bulamu. Walabyeyo omuntu wa Bobi Wine n'ayogera. Banjoman yavuddeyo n'akola interview. Ng'akaaba n'okukaaba ekyakoleddwa ku mukazi waabwe. Ekyo serious interview nayo ogenda n'ogaa tuli ku polisi kwewaabira lwaki abantu bali wano balumbye wa muganda waffe. Interview kukeera va ku bino kwekubira mulanga. Walabye bonna tebabiriko mama ebya kiyaali. Machi baito kwekubira omulanga. I'm telling you the truth. Nti bo baabagaana okwakiseesinga amakago. Miki Wine yaligyeyo mukazi waabwe. Mugende wali mu bitongole birwanizi by'eddembe.
human rights mugende mu human rights musimbaawo mubagambe nti banange fe aba famire ya gundi temuli serious n'akamu, you're not serious. Bagamba mazima walabye wa famire n'avaayo kyonga balina babbi eka mu bulamu. Chairman yanzaaliwo si ye yamukuza lwaki temutanoonya mutabani we chairman akyabanja kalulu buwanguzi batuzanya gundi ono lwe bamugamba bwe tato nagaa ndi mu Uganda nagira bana muveeyo mukole press conference ngaye bana Uganda tetwagala kumanya twavudde mu bintu byammwe mwaganya otulwanya so no beekuulamu kati Uganda twabagamba mukamaje mwaganya naffe twabavuddeko mutuleke tulye ku ssente bazikoze naye tebalina baziriira abantu baba banja jjukira anti ebintu ebya serious mamulowooza oli ali mu kulya ssente ze biriwe bya serious ebyokununula eggwanga kubanga lebanunula nga ate gwe mwejjako ate yakusasula nali oli kusobera gwe mwagala okujjako nga naye akimanyi nagaa naye kambookyeyo basi kategeera tuanze nagamba nze mbeerako oli boss mbeera ku mugagga ffenna gwe tubba sagala tubeere nze mbeere ne ate nga nziba mwena nga maze kubba mugagga nze mbeera ku mugagga. Bintu bye nakwotinze mu speech ya Kyagulanyi is one yatadde security mu Katyabaga anti yavuddeyo n'agamba nti bwe twamala okulonda nga 15 nga 16 waliwo ab'omunda abannegulako nti teguka kati awo nobanga ebyo aba security obatadde mu bunkeeke kati balina okunoonya kawukuumi kyawa Kyagulanyi information ebyo byonna byogera kutiisatiisa kulaga mbu alina gwayogera naye muntu tamanyi propaganda ensi netambulira ku propaganda bw'otalimba tosobola ku living how can you survive nga tolimba tiwoli yamukubira simu n'omu yagwambala bwambazi ekisooka okuba nti ali waka bamusibidde waka nga yalimba abantu lobadoba style nga teriiwo togera gavumenti emanyi waali emanyiwo bulungi nnyo ate kati waki baparading ewuwe nga ye gwe banoonya bamanyi bulungi ewe bakuma famire ekutukirako bamanyi bulungi waali bamanyi bulungi kyali olunaku gavumenti emanyi bulungi buli kimu ntambula ze bamanya n'obutungulu bwalidde babuguzeewo anti waliwo eyaddaga ekisinga okuluma President Museveni ne CDF is because tebali in eye contact na Kyagulanyi wa watuufu waali just babigamba ensi eno nteefugibira ku vice versa ne President Museveni tasobola kugamba bya ddala ayagala kuterika ku attention mbeera ekyo okubulwa kwa Kyagulanyi kuleetedde obunkenke President Museveni obutalayira agasooka mufunawo nti mu ngalo kulayira kuba bwe Museveni alayira nga 12 Ogwokutaano lwalayira oba onaabuze batabuze yamanyi kasita tutuuka nga 12 Ogwokutaano ojja tulaba kololo gateredde entende ate wamala olayira agenda kutonga togaa kubula kwa Kyagulanyi tekumutaddeko bunkenke omusajja akola interview na CNN Jazeera Nalu Jazeera yabazi bawadde abagamba kati mugende mujjeko interview nego manye ensi eno ogimanyi awo wennyini amagye gavuddeyo ne gagamba ffe tetulina tewali mu security yaffe ayogerezeganya Uganda's security agents reaffirm their commitment to safeguard peace. Njagala bategeeza nti programu eno ekuleeteddwa oba ekutuusibwako by Brina Shoes awo ebukoto nga tonatuuka ku Bukoto Heights Apartments. Munoonyeeko ayina buli ngatto ya buli kika, onoonya ya mukolo, onoonya kuwa Sky kirabo, Sky oyagala kuwa girlfriend wo kirabo kya ngatto, Brina Shoes. Ate era takoma ku ekyo n'aggamba wadde tewamugulaako ngatto naye ng'engatto yakukyafuwalako oba ajooza dobbiiwo tamanyi agirongoosa neddawo nga we wagigula. Ye Brina Shoes. Munoonyeeko ku social media handles ze ku TikTok, omunoonyeeko ku X, omunoonyeeko ku Instagram oba omunoonyeeko ku 0759 64 98 36 0759 64 98
36 ye Brina Shoes awo ebukoto Sky. Tubadde tukyali ku nsonga ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu ka video ke yagambye nti waliwo aba security abamu bagulizaako oba abamunegula nti weetegule. Propaganda, kwagala kuwaayiriza, kwefuula wakabi, kulimba. Obwa president si kintu kya bulijjo. Tebamala gabugaba bagamba nti babuwa buli muntu. Oza Nigeria tewaliyo bayusi. Gye bali. Oza Davido si yusi talina influence. Agenda. Bana boy si yusi talina influence. Oza lwaki abafuga bakyenda mu ebyo. Obwa president tebamala gabuwa buli muntu. Ate ne mu security muyinza okuba mulimu abaagala enkyukakyuka nga be bamunegula. Ebyo biboozi. Tebali mu security waliwo abagala enkyukakyuka. Ebyo biboozi byonna kuba kwekumya. Kweteeka ku Togala security siba na Uganda enkyukakyuka tebajagala. Kubulizaako bali mu makomera. Tebajagaza ate nga bo balina omulimu. Balina bugendeza okuprotect. Nze Sky lwakuba ebintu mubibuusa amaaso olaba ne UPDF yavuddeyo n'ekiwandiiko ekikakasa nti ebyayogeddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu anti yadde ino okuva ne clarification ngayo ebeerina okuba nti yabiwulidde anti balina okunoonya mpimpi tewali gwe banoonya kubanga bakimanyi tewali aliyo asogwasa kugamba anegula akasajja ate baali bakagazaaki bakanegulako ki abasajja abeereeyo mbumoli ng'akiwagiri eno lemezaamu jasi omuntu owere n'omuntu gwogera naye naye tasagambere kubanga tewali amunoonya tewali yamunegula obwa president si mmere kulya nti babuwa buli omu ali awo nti bannange kwata obwa president si bwe kibeera kintu kya buli omu oba abamuwa information abapostingeko abalabiseemu kale bwabajeba tebaliyo talina mu information tewali gwamujja tewali amunoonya ne waali ali comfortable nawo omuntu gwe banoonya omumanyi yono ndibagamba nti bannange Sanchez abadde atuuse Mengo abadde akava Mengo nawo ne batuuka bamunoonya abadde ayingira lubiri nawo nga baabo bali wansi ku ngalabi omuntu gwe banoonya nti kagere kyogamba balemereddwa sekyo teyalemererwa yalemererwa temanyi Kyagulanyi era omukulembeze w'eggwanga eyalondeddwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tebwahabulwa ali ku bunkenke n'okulayira agamba simanyi oba naalayira Kyagulanyi nga sikayina balina omuzannyo mungi balina mungi just abantu banno ate nabo bafuna omusajja abalimba kyayagala bo teekeno gye bakomera omuntu nga bakwagala teekeno gye bagemberamu tebawakana teekeno gye oggiramu tewali agaana kati wali asaawakana buli kyona ne bwanagira mu teeka ekibagamba kyekyo oli mutuufu wamma gwasinga tetukulabanga naye nga wani omusajja ali wa mukyala we omulala ali wa Saidi Chief oba yamuwunza ki ali mu kulimbirako Babi nti yeekwese Babi ng'ali mu kweraliikirira yamugaye mwami wange gy'oli oba nze komyawo teweeraliikirira kino yakiyimba naye bwekigamba Furusoja yakiwakana yagamba lwali lumu n'enteesa n'omukyala nsiba ekiwaani nalina pulaani nze nfe yakuba emiranga nalina pulaani okufa kwe kuno nti nze mbule yava yakuba emiranga kubanga nsonga yayala akajasi teyakuyiiya kati taani nga ya mukyala okufa kati Babi yamulemye okuzanya jjukira n'omukyala oli gwe yayimbako era omukyala yamulema omukyala yaswala okudda engulu ngalaba agenda kuswala n'ayitirayo ne bamuziika zuukuka tole nabaga mukyala tannafa anti obuzibu Sky mwe mulowooza bino bintu bya firimu bya kawaani bya kusudira noli kye yayimba n'abaga abananga omukyala tannafa kwetusiba kiwa ne bamugamba gwe bakuyita zolo owunza olabika omukyala omusajja agezaako kukyusa ggwanga mwe mulowooza kawaani omusajja agezaako okukola akawaani mulowooza akyusa ggwanga ensi eri vice versa nti bannimba nga bampita zolo mama w'abaana twamuziika yasimula simulule teyagenda Babi agasajja gamulumbye ataano oli mu kuwoza mbu bali mu kawaani kyadde kiwaani kyabadde balimu nga bagala kuyisaawo
kulaga bana Uganda nti bana bali tension abaana b'abantu bali mu makomera sky wasibwako nawe togawa wali mu kawaani bakuteeka mu kawaani ali mu kawaani kabo anti omuntu bakufunza obwongo n'akulimba buli muntu yenna alimbibwa toli atalimbibwa nabo balimba sibanenya buli muntu abako ne time ey'okuzuuka amazima n'agalaba kabakadde nakaseera nabo bali bagenda mala bazuuku ne bakirewo bonna baite muto bagenda mala bazuuku kuba ekinuma nti basajja bakulu balina famire nze sirina balina abantu abo ab'okulabirira tusabira eryo bbanga mukomera mwana ekkomera liddiridde geyena n'entaana y'okunsi liddiridde entaana bwe riti ye neiba gwe tebakusiba ne Bobi Yanga emyezi 9 ne banubiyaniri kati yuyo akyaliyo yakyali myaka 10 oyinza okugamba ali kugwa mada ozogana yakola ki wakategedde ali nga President Museveni ali ku dialogue abaana bonna bafu mbagambye byonna nagenda ne mugamba ebisere byonna kyagende wa General nga njagala mugamba yetonde abaana abo tebaagala mbo bali solid obiro tya solid ng'oli mukomera wali mu mukomera ng'ali solid ate ogenda okuddanga ensi yakyuka tosa kuba mukomera ng'oli mugezi tosabira mukomera ng'oli solid tobera mukomera ng'oli gumite tosabira gumite mukomera fe tuli gumite tuli wano mumanye engeri gye bakagobamu buli lunaku nendi ekyemisana oli kyatasobola zedi gumite gwe toli nagaba machete bafala abo mwana omuniga jana abagamba mwetonde ngajana na bocha ayo basanya nga bazifuna tebeyagala nebo banga teziri tezikyaloza gwawo ne ye yagala agenda ku best nagende waka kuki go Sanchez abatulabona ku kuki abatulaba ku ground media ocha kulimba nga kintu kyonna tikogenda mukome nalenda ndaba oyo gundi luwira itimbu yekaza yegumi uli osinga fo kumanya komera gwe babayise ne muzisiye mwayi ne bakujjamu n'enjala toli gumite Gaddafi kinali mugamba toli gumite mbugo jeno Gaddafi wite jeno ali Masaka no ite bakyamulambula na mulambula bedi mutwe bali ekyeruzira ye ali mukomera lya Masaka toli nagenda mulambula ngojeko bazadde byabeyo enseno bwetyo toziteka ko manyi nti gutwagala kujja ko muzive tuli bavubuka abantu 14 sha otya bino mbagamba mugamba nti nalya salya atenze nagenda mweni alemu oba President Museveni nga tewali muntu yenna ngambe nti bajjangu tugenda kuwa zino nga kukkiriza kwange nenda bakati nga bempagira bano tebamalayo kambeere n'omugagga yennyini kisegera bino mbikugamba government temala gavaavaako nti bagiwa buli omu buli nsi zina bayuusi ezensi zonna zina bayuusi zowulira nti Cameroon nti efugibwa 95 zinayo abayuusi zinayo abayimbi abalina amannya baani bayuusi baadde tebatutte wano oluto bakoze bati obuyinza tebamala gagenda tebagabu ne Ruto ali bayigundi obuyinza bulina chaini yabo mwe buva tebamala gabugaba era golanga babugabidde babo muwadde kiyagambye obuyinza tebamala si bwa buli omu n'obukulembeze si bwa buli omu so the president is ali willing okuwuliriza bano abaana abasibe kasita amala okulayira yabeera willing eva nakati ne baba tanalayira ne bafuna omuntu omutuufu n'akuwa presidential pardon ne bafuna omuntu omutuufu saawa zino nga ateeka saawa zino nga tanalayira ate saawa zino balina omukisa munene nti baatukozesa ensobi omukisa munene awuliriza kyawuliriza naye tuyinza otuukawo nga avudde mu kalulu nga byonna bimaze nga talina programu nene naye kati saawa zino balina n'omukisa munene anti bo tebaagala kulya mu nsi yaabwe lukwe lukweki baba balulidde mwana lukweki gwe mbulirayo lukweki tewali byonna kwesudiya kwefula nti mwe muli solidi tosabira solidi ku gavumenti ya munnamagye tosobola pozi nga besudiya mbino ebyolunaku gavumenti ya President Museveni wesudiya genda ku statement agamba bino ebya politics mwosobola okwogera naye ebyokulwana oba nze statement banga nzikozesa nnyo ku TikTok gundize sound ze naye ebyokulwana tosobola kuva eri n'ogamba nti gwe pozi ebya politics ebya politics besobola kuva eri n'ogamba n'ebyokulwana ebyaddala wano ku ground oba nti buyinza obuyinza tebuli mu chain yakukwatibwa Bobi Wine
sikuzalawo sikumukakanya bayusi ne baba bameka tebasobola kujjako gavumenti bayusi ne baba bameka nze ndi yusi ne baba bameka nze ndi philosopher nsomye obutabo ndi freedom fighter nali njagaddeko nange ebyo kugamba tujjako gavumenti zino tatu zonna nzirina bino byekugamba bya ddala nze akugambye ebya ddala yali yakibaddemu oba ku Sanchez akugambire General CDF Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'akola statement n'agamba nti bo ng'amagye tegakuba bakyala era teganakubako mukyala wa Kyagulanyi era bo banoonya bunoonya Bobby ne mukyala bali mu defending kyova ne family ye abasinga ba members tebabiriimu bali mu defending okwejja mu kintu bakubye ssente z'abana Uganda bakubye ssente za gavumenti tebalina engeri gye baziryamu ate anoonya engeri gy'atunda ne bana Uganda kati akubenga tulize yakuba mu kalulu nga kakagwa wejjayo omusango egenda nasayininga ssente endala najja anjukira kati kyakola Bobby kyakola kyonna bana Uganda balanga ekituufu tasobya tawabulwa bo balabanga ekituufu bwakera manyana gyayo omusango mu kooti ne balabanga ekituufu yakedde n'abagamba nti temukkiriza byavudde mu kulonda nakera n'abagamba nti ate n'abakunga nti ate mulonde bali mu ezo nomugendo kitegeeza okkiriziganya n'ebivudde mu kulonda wabula tuleke beereyo mu nsiko zo kusegeera tamanyi naye kyalina kukola ekintu kyesi kyamugwira bugwizi kyamulemye okubanja ekintu kyamugwira nga kinene kino ekintu kinene kyamugwira tukkirize kyovola bakubanga yalinga Besigye yali hambo Besigye Bobby ffenna yo yatukuba okutuka okuvaayo nga ng'olabira ddala tewali kitambula kana akasente akatono okofuna abantu beeru ke baali batuwa natuuka nabagamba sente muzizinga ku kitebe temudamuziwa abo abaana tujja bba wange ate nga naye akimanyi mugumu alingawo empagi y'obusiraamu kitegeera kati Bobby n'ayonoona ekintu atamwagala nalaga nti tamwagala omuyimbi atamuwagira nalaga nti alina kuboolebwa ate nga President Museveni yetegereze ze gwe nku example yakola ne Babina Ayisa yakola ne baani abadde n'abantu ng'akimanyi yabeera ne gavumenti y'Obote naye ng'akimanyi agala mujjako omuntu okola naye Bobby yali akyalina okubeera mu gavumenti mu parliament awo emyaka ng'emirala 2-3 ng'afeffeta mpola yalina n'okubeerako kabineeti ya Muzabba n'amuyiga mpola n'amufeffeta ng'olina n'omulaba nga buli ku Mande n'omuyiga yaani akikola atya laba genda kulaga mbu ye bw'awogera NRM bamusiru nnyo okyalina n'okuvumaganya abantu okyayawulayawula abantu mu gogenda kufuga ensi eno tosobola gikulembera kalana esementi gyakola n'agamba bwe mugana okutwegattako tusobola okununula kwenunula ffeka otya oyinza okununula nga saagala oyinza okununula nga saagala we are lacking leaders gavumenti esobola okukyuka tusobola n'ofuna omukulembeze gikyusa n'enkya n'abantu basobola olondera muntu ne bamulangirira naye nga bameka abalonze kisooka temwataninga up kitegeera tebasobola kubba buli miliyoni 3 nga mwena mwaziwadde omuntu omu tekiriiyo naawe never era kwolwo bakkiriza oba ne badda mu dialogue eyo okuteesa ate omuntu naye bamubbye batya wakiri bagamba katukuba vice president tekisoboka temwataninze up ate ogwo gavumenti bakubbye anti beegenti baabasiba tewali gwe baasiba byonna biboozi kusoma abantu 14 nti basibe gundi ze duliga ne gundi abantu bana byonna biboozi Uganda yali yeetaga ba agent 27 okimanyi polling station lemoyaza abantu 6 gwe bugendo bale mutwinde byale 7 n'ekitundu kwata kali kireetayo nze ndi mugezi agamba bino siringa bali abaana babirabire ebbali tuyina ebyalo polling stations mu Uganda bine 7 n'ekitundu bwe tuwa twetagisa abantu 6 buli polling station n'okutaga abantu 27 twala bino buli muntu waba yagala 5 za sente mmekezo abantu tebasasudwa tebakoze eki bino ebintu byetagamu coordination oyina omuntu we Madiokolo oyina omuntu we Kalenga oyina omuntu abimu oyina omuntu we Kalamojja abantu 6 ku polling station okwetoola ebyalo 7 n'ekitundu oyita kulimba
Uganda teriho kulwa abantu bana bakuteze tuliga nawe notya tebakute Edi Mutwe akireewo tebanange Museveni ati bakulimba jesi bade bagala kuchangana na kalijoni hapo bakulimba so tuke kitugumu abo Edi Mutwe azo tuke kitugumu ngalwa mumanyi bwaina kwa inspiring nti wanange oli mukomera kitugumu tulina mumanyi bino byegamba bya gwanga buno buyinza sibwa gundi nti wagala ka constituency njagala Busiro East Bushege bino si bya Busiro abantu bali makomera bonna butamanya bwomanya togenda kubeera yuze namanya bali olwa butamanya tebakusubiranga bya bufuzi mulembe gwa President Museveni nga musajja akiriza dialogue akiriza okuteesa tebakusibanga akusiba bati Sky eggwanga we likyuka mwebe bajja okubuula mwaboogera ebitakwatagana terigenda kukyuka nga Bobi yalirina ate era ne bwenakyuka ffe tugenda kubeerawo nga ffe tubagamba kubanga olwedde ffe tubaddeko mu gavumenti yevuddeko muba mulina okutwetaaga tubadde nga tubitambuza tutya ebintu pozi nga mwagala namwe tutunda kubanga mwagala likuba bbeeyi owaye engeri CDF ebintu gyabikolamu ndaba asemberedde obuyinza ndaba kati alinga ali ni command CDF yalabanga ejjogo lisusse birwawo ate binayita mu parliament kyobola kati walese Kabalega International Airport ejja esaana guno mwaka Wema Stadium bagiguddewo ebintu kati bitandise okukula kyobola facilitation ezimu teziri mu Kampala ababaka babiwakanya opposition odenga be opposing amata wagala kuba mu Uganda omuntu wa wansi yali ewa ne bannange abo be musenda mugenda bateekawa agamba kati facilitation ezo neza akabi institutions ezakabi industrial park ezakabi bachaziteeka bati anti abantu bajjaga this is the capital city but bagisuuliridde opposition yekireetera ate kati president bakoleki wange kyo yakirabako eggwanga lya posing emyaka nga 2 kutandika ku 2.5 mpaka 2.15 mpaka kumpi 2.2 nga ba opposition bawakanya buwakanya ekintu kiba kistopinga kiba kiyimirira gavumenti bweyisa million 5 ndizikola oluguudo lwali ne bagamba nti ezo nyingi bagenda kubba kiyimirira bagenda gano zita kiyimirire nze lumu we nasooka ogendako wasala era gwe gwasemba omusajja eyabuyimirira n'abuuza naga niba genosale fe ab'okusala amalodi mwatwabakola kyekkubo lyaffe nga sikkole geno n'ababuuza nkozi wavaayo product ki nti abayimbi abasinga gye babeera wavaayo product ki eyamba eggwanga nti wavaayo matooke wavaayo mata kyekiremesa ekkubo eryo nti banange kise business kesise buduukaduuka bana bagala obuduuka tatanaki nti babwe obuduuka bwe basibye wigindula amakubo gonna katakwikana kapiripiri tuwa wonna wakole kubanga oli ebivaayo tuwumbewumbe awo wennyini bukozi tubadde tumanyi nti omugagga gundi yesimye mu ttaka lyawali n'agamba neddoyo talitwala kwakujasta akolera political science ujukira lawyer kwago mugezi ada akolera political science kwagala kuvengesa bana Uganda kubaleka mu buddu ngatenga bwakolagana nabo jukira gazi wano omugagga nga bayagala balabe nti basika mugwa nti wali okusika mugwa okuli ono munabye tibanange ekintu takitutte mirembe ensene eriko political science kwe kutambulira kyoze nkugamba nti bali mwezo Kampala egenda kutereera nga ali mu kibuga yagya muzizika ba minister ate agenda kuba tuka ku president elect bali mwezo agenda kukola bulungi ng'essimu akuweemu ya president bagenda waayita bono balukwago kibalemesa nga president Museveni nawe yabakyawo waliwo akaluka kewangula nagasi wangudde gundi mpangudde president Museveni wakalika tukwegamba yestino nti bali mwezo agenda kukola bulungi Kampala egenda kukula congratulating mwena abawangudde Kampala mwena abawangudde ebifo mwena abawanguddwa mugende mwebake naffe tetuli babaka naye weetuli anakwatagana ne kanso akwatagana ne kanso bulungi kozi ayina kati omulabe ebyobufuzi bw'engeri gy'atabizannya atabizannyira ku bukyayi nga mukama we Bobi Wine
adawe ni rafiki ate bali mwezo mafia bali mwezi agenda tambuza bulungi ki eraze I'm happy for you tumayize kano kino ekisanja President Museveni mwawadde batambula naye mu kalulu abadde asaba kalulu abadde akola ki kino ekisanja oba n'ekijja Museveni jajja jajja w'abazzukulu kaseera kaalimu kano kakuwa bazzukulu myaka ana akyatwagaza ki kakuddiza bazzukulu na kuzimba ggwanga ebeere mu nteeko kyobola balimu agamba nnyo ayagala genda ku mwezi kyobola asaba nnyo Indian Ocean mwezi wali ettaka ku mwezi tewali ettaka waliyo bya bugagga nedda naffe tubeereko lwaki bo bagendayo bali lwaki America bagenda ku mwezi waliyo kyekyenjawulo China bagenda mu space waliyo kyekyenjawulo lwaki bagenda buli mwaka nti bagenzeeyo tulina bonnimba zinyinza obuganda obugendayo bali lwaki bayaya nogendayo kirabika waliyo akaliyo Indian Ocean isaba ayagala alekere Uganda nga tulina omwalo gwaffe tukana nti emotoka za bbeeyi ebintu bya bbeeyi wano ebiyingira wano emisolo mingi esoko bale mu Kenya tukuba tiketi naffe ono president bali tukuba tiketi akuba tiketi mirundi ebiri kati mwolya nti emotoka teveri nga milioni 2 tukano nga ya kinana tegeera buli mwa tukuba tiketi n'olw'ensonga eyo President Museveni n'agamba ninga tebali mu nteeseganya ne Ruto n'abakulembeze ba Africa okulaba nga tufunawo egundi Kenya bwe bayina kasooli omungi akatale ka yeekaggala aka Uganda ekaggala okutwalayo bwe bwe yateyina lwetuggula ezensi nazo zeeyisa bubi mwe temubiraba byonna bannayuganda tebabiraba mulabe Kenya biki mutemumanyi na President Museveni kyalwana tetulina ba Navy Seals tetulina Senate alwana naffe tubeereko ekkuba erituusa mu maka gaffe tuligandira okuti ani yatulookinga oyina ennyumba yo mutolina kuba likutuusa waka lwaki tulina ogenda kubuukangayo bubuusi okugenda ku maini olina kusooka kusaba sikayi mbadde nsaba kuyitako awo mukadde ate onosasula kubanga ogenda sabira bwereere njankoyo okulinnyirira omuddo gwange buli lwoyita onosasula kubanga nawe ayinawo abakozi abakuumawo muzeeyi kyafaga naye bamuweeko akaspeesi nga alinako omwalo gwe banefisire abalwanyi ba wansi abamagye abakumazzi abatrainingirewa eyo nnyanja just kaleke Mia Lake oli Semayanja oli Ocean kati anabeera atya ne banneve anabeera ne security emala nga gwe ate gwomuziyiza President Museveni buli lunaku ali mu kunyweza buli lunaku ogereko n'abasirikale be ye buli lunaku bakeera ku makya bo babeera mu byaddala everyday so gwe bweyokalakasa baleeta bataliyani namba nogamba banange batidde tebaba tebatidde prevention is better than cure babirabye mu nsi endala inspiration zibaddewo okyatandika wano kati kankuwa example lwe bakuba minisita amasasi wagenda olaba nti abakozi bonna bakabikira babosi baabwe omuntu afuna inspiration ye nagamba olaba gundi yakikoze nzaani kateya kya prevent tegeera abateke wali obalabye batandika nti gundi ku street bakuba teke abantu nga batandise buli wamu nga ino kizikiza ekyo utakizikiza kati ye buli lunaku eggwanga ekirungi mugamba tuli mu younger generation nti abavubuka bebasinga obungi mulinde abavubuka ensi egenda kukyuka tebenagala ekyuke nga tewali transition yonna ebaddewo nga biri ebyaliwo edda nti abantu bamale kugenda ku ntalo bamale kulwana kyakyali mu kuzimba mwabali omwena mubeere bakakkamu mubeere bagumu nekano kamuluma nti America is a super power simanya France simanya biki Europe tetulina center of gravity tetulina nti oba Nigeria the center of gravity ya Africa tetulina super power ya Africa nti ekintu kyonna ekigwawo mukubira France mukubira Belgium Russia abagundi balina Belgium aba Europe abagundi balina America Asia ne bakubira Korea balina Russia balina China balina Japan ffe tuyina wa buli omu atya tuyina wa tetulina center of gravity until you were colonized after
Chugamba tunabera ibintu bitwiteekama nti mbulandira okutika omutule Uganda. Who is okutas? Ani yatulokinga? Sanction zino bakwata bali be bakama bafu. Ani yatulokinga? Kinagambye banga be bakama bafu ekitegeeza tinseno iri wagifuga. Nti sikayo yayogerera nnyo Museveni ayogerera nnyo NRM tajja kujja mu America sanction erumi muhozo oyo atulugunya banna Uganda talinnya mu America. Ayasikwesudde balaga ebyo naba bikola kulaga nti ensi yabwe yakabinno baba bikola ku promotinga gwanga lyabwe mu nsi yafu gungano tegenda mu America nkoleyo ki nze sky soja njagala America fuck America sijagala nawe sagala America ne CDF tajetaga ngajetaaza ki oli odeko jeno Salembo afulumye gwanga akole kimve sabe no musanga wano bote bagala babere waabwe nze zogero okufuluma gwanga mayino genda nga nyenza kulya sente bakutuwa sigenda mu gwanga eryange eri mmala wane wange wammala ono wesiva maliriza n'obubaka bwo tono bako bugamba bavubuka mwenna abali eyo obuyinza wa presidenti okulembeze simmere nti babuwa buli muntu mubeere bakakkamu gumira woli wona mukazigoko ensigo taya kuchuka ejja kuchuka ebasi ya kuchuka tajja kuchuka gwe mugamba generation tuli generation to mulindeko muhozi bwanajja wa generation yaffe anabaze yenna nye muhozi ngaba mwogerera muhozi bamumanyi wa political science tasabalaga fesi ndo fute bali mumanya bali funa omukisoko mumanya bali mumanya bali bali kufunye bali genderawo sigadde nze Sky Soja mali kumira ground media ate tunaddamu olunaku olwo Katonda bana batusobozesezza kangene Mercedes Benz yange mpulire ku SC elimu say Alla emoloka ya Sky elimu ka SC agirabisa kangene ku SC tasanda birwamu mu jamu mbanga ali mu fridge bwembeera ennyogo gokufako nga nekireko otadde yebyo buterevu tetugaa kusukkakaawo mbadde ne Emma ku kamera ne CEO Edwin Kamoga CEO Ground Media yabadde ku kamera ne sound mwebale nnyo mwebalire ddala atakuuma abakuumire ddala bawe byonna bye musinga okwagala Mungu.